kulikayo e Bulaaya wagenda abantu ne balowooza nti oba oli awo Lydia Jazmine agenze kubeerayo emyezi ng'etaano awo mulemu no so e Bulaaya siisa wiiki bbiri wemba the longest wenabeera e Bulaaya wiiki zaali bbiri siisangako. Wali e Bulaaya n'okola posti n'ogamba nti kenjira nkyaliko eno naye ngenda kubaleetera concert. Yes. Abantu baali balowooza nti Lydia Jazmine oba oli awo ali mu lusaagiriro. Bali balowooza ki? Nti oba oli awo oli mu lusaagiriro basika eriyo. No. Nedda nali nkimiininga concert yaffe ya Lumu March. It's just that we nalanga saddamu kuddamu kubiteekayo ndowooza ne balowooza nsage. Naye tulinda posta eri ready. Egenda revealing a venue and everything byonna. Eno wiiki etandika egenda beeku. Yes. Lydia Jazmine owulira nga ke kaseera akatuufu Lydia Jazmine okuba nti ateekayo concert. Nalwawo nnyo. So era bwe nali nanga walaba nga ngamba finally because senga nakola dasho naye era bwe abalowooza nti wenkyogera kintu ababe balaba bamanyi nnimba ne bapromota nja boogera ku show yange abaali bambuukiza okitegera abaali bakola nange ne bataninga down shows that time naye anyway kati nga bwe nkyogera nti nze I believe in God's timing. This is my time, this is the time. Sikabira amata gayise okitegera oba agafudde and I don't regret, so maybe katonda tuba tupulaninga nga ne katonda apulaninga, so this is the time, this is our time. Okuba nti ne bapromota bakuleetinga down Lydia Jazmine kirina engeri ekyakunyigamu oba nekikunafuyamu muli? Munange si bapromota, kiri the other way round. Bapromota bayagala okuntegeka naye be nakolanga nabo that time ne bagamba omuyimbi nedda sikati management sikati nga ye sikati eyasooka yali wa Freedom City, eyaddako oba yali wa Serena byebyo naye nga bwe nkugambye this is the time tekisinga obukulu. Wagenda okwetegeka oba ogenda kulagana ne bapromota? Nina promota wange mujja mumanyi. Naye bapromota balekakawo bavaayo ne bakola red card ez'abayimbi buli omu z'alina okuyimbira Lydia Jazmine ne bamuteekako emitwalo bagyalinga 32. Kisoboka nagiraba olimbye. Bakuteekako sana. Nawe wesekerere. Bakuteekako mmeka? Sijazogera naye si byamakulu ebyo. That was nonsense. We don't even have to talk about that. So buli omu alina value ne watye era olaba abayimbi bavayo ne bakirwanisa. Ekisinga obukulu nti fena tukola kye tulina okukolera. Lydia Jazmine determines anybody's value, okitegeera. Ng'ovuddeko okugamba nti wali walwawo okukola show, Lydia Jazmine ki ekyakutaanudde okuba nti oteekayo ku that date? No, I sat with my management, with my team. Actually, I have a team. Ne promoter wange. Twatula actually, twatula I think like 2 months ago. Ne tusalawo ne tulaba nga tupima. Guno omwaka guweddeko okulaba nawe guli busy. January si mwezi mulungi kola musho. Bazadde basayo abaana biki. February nayo ogimanyi baba recoveringa. So we said first March is perfect. Yeah. Just. Bakuyimba banansonyiwa. Management yo bagiyita batya Lydia Jazmine? Lydia Jazmine management, LJ management. I have a team. Nina timu yange abantu bangi. Buli omu alina kyakwasaganya. Atadduka nnyo mu management zosinga okufuna? Sikyusangako. Ekyo ekibuzo nako okiddamu bannaye munansonyi. Si mu bubi. Naye kiddemu leero. Kikuddamu buli lunaku. Nabeera nabakabala ne bamaneja aba. Bush ne Roni Mulindwa teri mulala. Juzi baali batugamba nti waddamu okukola ne Bush. Nedda. Anti mwe mwagala nnyo baŋŋambye twawulidde nga tekiva mu muntu. Bwevaayo bafaani bange eno ebakimanyi sagala kistressinga. Because I tell my fans, bwe mba sivuddeeyo kwogera ku nsonga ebayitangako wano bwezi.
information ebawanze nze bwe basiwandise ku page yange nti bwekiti ne bwekiti ne bwekiti bambi mukole bwe muti kubanga eno industry mujja kulumwa emitwe buli omu avayo ne propaganda we mujja kukola kulumwa n'emitima tetuddayo eyo nkikomye bwe mba siogedde kintu mukikole mutya naye bihandolinga otya Lydia Jazmine ebigambo ebikwogerwako naddala ku intaneti ani atayogerwako Jesus Christ bwe yajja bamukola batya ani bwe yakuba oba gwe yabba tebamukomera ku musalaba who am I not to be talked about guno gwe mulimu gwe nakyuzinga manye ebijjirako and I'm ready and nothing shakes me anymore wejjusa okubeera serebu no come on olaba nejjusa olaba siri okay come on I'm blessed mukama yampa talent nampa okuganja n'okuganjibwa nti abantu bansikiriza I'm a brand I do my music I have a life I have a career and a passion something I love sobola kyejjusa nga lwaki nkyejjusa kinfudde kyendi tewali mulimu gutagibwako bibi bw'oba otya negativity oba nga golooza nti omulimu gwoba obulamu obugenda babwe buba bukulemye lwaki buli muntu gwofaako mu industry eno naddala nga musajja bamukwagaza simanyi maybe I'm a nice person mubabuuze no I'm a nice person I know that so bati mistakinga nnyo but it's okay sikirinaako buzibu aye siri mukazi siri okay okuba nti olinayo omwami tukimanyize mumanyi omwami wo mumanyi otale ekigambo omwami wo mumanyi naye yes but ebigambo nga bitambula nnyo ku social media oba oliawo n'abantu ab'enjawulo okuba nti nno mumanyi gy'oyagala okgenda naye nze nkugambye bafani bange simanyi oba ndinawo because of the music naye banansonyiwa bafani bange bambi temuterebuka mitima temuterebuka simanyi engeri gyakyogeramu bwoba tokiwulidde kuva nze kimma amazzi nze ndi muyimbi olaba Alex sifayo kunjogerako kuba I am a celebrity I am a brand bayino ani gwe batayogerako ate nze kasaso nga nsise muntu sina bimeka bye banjogerako ebyansta nenfa nenvaawo naye bagamba nti ebisinga okubonyabonya wano mu industry si kuyimba si ssente wabula mukwano gwe gusinga okusumbuwa sijjukira kaabirako mu kamera nga mbakaabira nti njagala oyagala nnyo n'omuntu gw'oyagala omukwano omanyi nyimba nnyo omukwano kakati mugata ebintu ebyo naye si kibi nze ndiwo ndi muyimbi wa love I'm a vocalist I'm a singer of love I'm a preacher of love I love love and I love to be loved and I love love and I spread love njagala bafani bange beeyagale positivity yokka no negativity so kiri okay byonna mubyogere sirina buzibu kasoba nga tonzise nkyali mulamu ate nga nze I know my truth and between me and God we know and the people around me my family my friends my team my fellow artists bemba mwogera ffe tuba tumanya amazima we just love wama amazima gegaliwa netusigala nga tusekeeyo naye kawesoni tonzijamu bigambo Alex ndeka bantaddeko show what do you mean omukyala yakutaddeko show tonabiraba wategese naye n'ategeka as far as I know show yange ya first sinabakuwirako omuntu ataddeyo ku first omaasokaawo tekirina buzibu what do you mean kakati nze ngana abantu okola show kubanga nina show no buli omu akole kyawira nga ayagala sikirinaako buzibu eyange ya first match kyejagala abawakisi bange mumanye nga lumu match ngenda kutaposta sola kwogera venue kati mbanzibye ebigezo naye bambi nze lumu match mundabiranga ddala sifaayo ku muntu oba before oba after oba next year oba this year it is fine fenna tulina enough space to shine I mean yeah abantu bade bagamba
z'abawana era z'abakyala nti omukyala akuteekako kyo mu maaso kijja kuleetera eyo okulifuna obuzibu. Abakyala abantu bagamba nti mwenna muyimba ennyimba za mukwano okuba nti mukyala munno Rema yakutaddeko show tekigenda baleetera buzibu. Ekyo tukireke enkuzeemu kiri kiddamu ekyo ekibuuzo. Ekyaliyo ku federation. What do you mean, Charlie? I am a member of the federation, yes. Kola ki? Federation ebigambo bitambuzibwa era bigambibwa mbo. Federation yafuuse ekifo kya kukoleramu maka weyagala nakuzaalirayo baana. Mwe mubimanyi ebyo ze sibimanyi. Sabeerayo sibimanyi ebyo ate sibirabayo. Kati abayimbi abavaayo be babyogera. Kanziremu ekintu kimu ekya federation. Mwenna mutwale obudde mujjeko ku federation mulabe ekiriyo mwatendingako ku jam session mujjeko mu meetings mulabe emiramwa bwe musangayo abasabiriza nga bwe mwogera mujja bimanyi bwe musangayo kwegamba mujje mumanye emiramwa egiriyo muve ku nawulidde bano bagambye bali bagambye mujje mukole ki. Have you all given it time? Have you ever been there? How many times? Did you see abantu nga bali mu bisenge bazaala? Webali. Thank you. Nze kisembayo kwange. Kanono kengenda okubuuza kakulu Lydia Jazmine. Lwaki abasajja be bakuteekako obeegaana babi oba tebaba kirasi zo? Nakuzeemu dde ekibuuzo ekyo naye olabika okyagala nnyo naawe. Nakuzeemu nenkugamba wali ondabyeko nga nkabira omukwano, wali ondabyeko nga ndi mukulwana mu sikando twekuba ebikonde nti ng'ondabye physically nze Lydia Jazmine omulimu gwange gwa kuyimba love, preaching a positivity. That is what I'm here for. Ate ndi proud nnyo. When you link me up to anybody, bafanzi ba esho bakirizibwa. Ye gwe basiimye. Si wano wokka Bulaaya yonna bakikola. Ye kiba kimunyumira bwe kityo. Naye nze ekyange mba nkimanya tekiri private. Saagala nkiteeke mu kamera. Bwe kinaatuuka okujja mu kamera kirikola ki? Naye nze nagambye bafaani bange bw'oba tokiwulidde kuva ewange kola otya? Oba kola otya?